Nkwaniriza ku Fik Media webale kusubscribinga, kulikinga, kukomentinga awamu n'okusharinga. Tutambudde ffenna ebbanga lyonna n'omwaka 2023 nga bwe nabasuubiza obbaleetera ebyakabi nkyabiyigga era nkyanoonya ba artists ab'enjawulo oba n'abantu abalala bagwa mu kkowa eryo ate tubeere nga tuwayaamu mbabaleetere abatabamanyi mubategeere ate ababadde babamanyi mweyongere okubategeera oba oliawo mubawe n'emirimu mubasupportinge mu ngeri yonna eyongerayo mu maaso career zaabwe. Kati ku set olwaleero ninako Billionia Omuyimbi tugenda kubanga tunyumyamu mumutegeere ababuulire ebibuuzo ngenda bimusoya ate nsuubira nti agenda biddamu nga bw'omusuubira oba nga bw'omwandyagadde bidde mu comment section gikozese bw'oba ng'olina kyoyagala okuteesa mu programu eno olina okuwabula okw'enjawulo olina kweyagala katerezebwemu nja kubeera nga nkuddamu ate bwe nnaaba neetaaga okuinboxing era nakyo nja kukikola kubanga feedback nfuna nnyingi nnyo abamu ne mujja ne mu inbox yange ne muŋŋamba ebyo ebiba bitagenze bulungi. Kale tujja kukyusaamu okusinziira ku engeri yonna Katonda gy'anaaba atusobozesezza okukikwasaganya. Nsanyusa okukulaba. Kale muzei. Naye nsanyusa okulaba muzei. Ombuzeeko. Mbeera nnyo taata, mbeerayo nnyene Entebbe nga tufumba nga tuyiza abantu ebintu nga music w'omutegeera. Ki ekikulemezza Entebbe nga tovaayo? Ndowooza ekibuuzo ekyo ndowooza buli omu akimbuuza. Omuwagizi akimbuuza, producer akimbuuza, promoter akimbuuza, nange kenyininyini nkyebuuza. Naye ndowooza ye mission gyeniko guno omwaka. Kati ndowooza kuba mbikoze byonna Entebbe, abantu bampagidde Entebbe, abantu banyumiddwa omuziki gwange Entebbe, nayagala nsookere ewaka. Naye ndowooza ke kaseera nve ewaka kuba byonna mbikoze eki? Mbikoze ewaka. So bakuzaala Entebbe? Banzaala Entebbe. Yesebo. Kati soko wano we bayita batya? Otukoledde. Wano we tuli Walwasa Good Life Bar. Mpozi Entebbe. Bayita ababiri. Walwasa Good Life Bar. Era ndowooza wano nyininyini Fik wagenda okubeera ensasagge maaso awo tetujja okwogerako maaso awo muganda wange. Yesebo. Kale soka otweyanjulire oba weyanjulire kubanze nkumanyi kati weyanjulire abalungi abakulaba naddala abasoose okukulaba olwaleero. Abandaba ne muganda wange Fik MC amanya n'eddoboozi bamuta Billionia. Amanya mangi ge bankazaako agamu nga gaba mu nnyimba zange z'ennyimba. So Billionia luyimba? No, Billionia si luyimba. Abamu bamuta Billionia w'omusaalaba. Lwaki? Luyimba luli omusaalaba. Omusaalaba. So naye nga basically bamuta Billionia nga bwe mbagambye nzaalibwa Entebbe, mbeera Entebbe, nnyimbira Entebbe. Yesebo. Okay. Oli Muganda? Of course ndi Muganda. Tubulire ku mannya gaffe gali ageeko. Amannya bamuta Ssenyonga Nicholas, ndi mwana wa Nnyonyi. Banzaala ku kyalo Bendegere. Yesebo. Kiri kuno era? Kiri kuno naye wabbalibbali. Wabbalibbali. Okay. Yesebo. Kale soko tubulire ku bulamu tutandikirewa. Soko mbulire kusoma. Njagala nnyo okutegeera. Wasomako? Of course nasomako. Saasobola kugenda wala olw'omukisa gwe saafuna. Nsonga y'akasente. Naye ate ng'omuntu omutetenkanya yenna saapowa. Obulamu bwalina okugenda mu maaso okulaba nga buli kimu kinyuma. Wasomako paka wa? Atuuka nakoma mwesifo. Nakoma mwesifo. Akasente ne kabulira awo. Taata yali aweerera? Taata yaweererako kye yasobola. Nange nimbako ow'enkoma. Yesebo. Kati gye bali bo taata ne maama? Mukama atyabakuumye muzeeyi. Be baani? Ntumiddeko omwami Kyambadde Andrew,
omukyala Margaret Nansubuga mbagala nnyo mbagalya ddala. Billionia alinga amanyi oba Nicholas kale yalinga mwana ki oyinza munnyonnyola otya awakaawo? Billionia yali kugamba omuntu ayisibwamu amaaso, omuntu ataawibwa mukisa, kugamba kuba kukulaga ekyo kyafiiringa nga y'omuntu. Kubanga nzijukira bwe nabeeranga waka ebiseera ebyo nagezaako okulaga bazadde bange nti nze njagala nnyo endongo, naye ate nga bazadde bange endongo bakola batya? Bagigaana. Bagamba ebyo byabayaayi. Tegedde bulungi. Njagala nnyo endongo. So saapowa nalina okukkiririzaamu nga nze omuntu kale mu bufunze nti nayisibwa nabuusibwanga ekintu ekyo kyannumanga nnyo mu buto. Olabanga atasobola kukola kintu. Balabanga atalina kyasobola kukola nga nze omuntu, kubanga nali muntu ali humble, omuntu atayagala kuyomba, atayagala kulwana, osobola okubako kyonkola nenkitwala ize. So byebyo ndowooza mirimu ki egyakwanguyiranga awakaawo? Nkoze emirimu mingi nga kasola wabeera, maama wange yampa akasooli ne mutunda asobole okugyamu akasente ka fiizi, nakimako ku mazzi, natunda ku miyembe, nazimbako ku bizimbe, okupoota, nawonako ku bucupa scrap, blood tewali kyesitakoze nze, buli mulimu gwonna gwonna ngukoze. Biki ebyakuzibuwaliranga? Tewakolako ku mirimu gy'awaka? Twakimanga enkunga omwana yenayina yakuzibwa ewaka wabeera, bakuwa bakuwa ebidaala by'amazzi n'okima amazzi, n'ogenda ku luzzi n'okyaba enku, mubibira n'okyaba enku. So byali bingi muganda wange. Kiki otalyerabira mu buto? Ndowooza olunaku lwe nagenda waliwo biiki baali bagiyita sese. Olunaku lwe nagenda ngenze kuyimba, nali nkyasoma nga nakamala P7, nga nina emyaka ndowooza yadinga ku 14 awo. Nasanga mama wange olujja luggadde, nayinanga muto wange bamuyitanga Opiyo eyanzigulirawo ku olwo. Manki yebase nyange n'ava eri nankuba emboko nga ndi mu buliri. Ekyo kyansigalangamu paaka tera nkyakirina mu mutima. Olama emboko ze bankuba olw'okuba nava mu ndongo ekiro ekyo zampisa bubi nnyo. Of late enkolagana yo ne bazadde beeyimiridde eti? Mu kusooka tebyali birungi, naye byagenda bitereera. Kati bakulabanga omwana essaawa yakati we twogerera endongo baamala ne kugamba ne bakizuula nti ate omwana waffe esobola omufuula omuntu ow'enjawulo ennyo mu nsi, oba even up to now, era omutima guli bakyali mukali. Banzikiririzaamu era ndowooza kimpa essanyu. Ogitandika ddiyo? Ndongo ngitandika nno nakamala S4. S4 kuba nzijuka n'ebigezo byange byannema okujjayo, baali balina balansi gwe bamanja ku ssomero. Mwaka ki ogwo? Ndowooza 2010 awo, 2010. So nyimba ki watandika nakayimba ki basically? Natandika nakayimba kwaita Sex and Lovely. Akayimba ako nno mwana wattu kalina story yako. Wali akawala tusinga okwegomba kusomerayo. Amaani alina kyaliwo nga mwana akawala ko kankuba. Muga ne lwaki tukayiizayo rhythm. Kitegeera. Tugamba kale katukayiizayo rhythm. Tukayiiza rhythm bali bagiyita Sex and Lovely.
Baby, baby, you are sex and lovely. Never kubade, I'm feeling lonely. Onyirira nnyo otunuza smile. Billionia nyine kilavu. Kilavu yakiteze ku mutuufu. Omutuufu haina omukwano. Baby, baby, osuza mu biroto. Nzikiriza nkutwale. Nzikiriza obe wange, baby. Njagala gwe ali sex and lovely. Njagala gwe ali sweet and lonely. Kugamba ngeza okumugamba. Bonna bye bakugamba bya kidongo bya kiyayi nza ine ebituufu nza ali real ng'omukakasa olabika wali mukwanyi mulungi kubanga olaba watandikira ekyo awo no mwana naye sikwananga nako kyobola nti ebigambo byanzijiranga mu bongo bye nakozesanga nti gwe wewandiikiranga ebigambo ebyo si kyo of course naye nga ngezaako mutuusa message nimuga nti kiriwo ekiti newo ekiti esebo entandiko kati otandikidde wa producer ki Rumpus era ntwala guno omukisa okwebaza producer Rumpus olw'okumpa opportunity n'ateeka mu studio ye n'enyimba ebintu kati ebiyamba eggwanga so yakoze music wono yenna of course yanyambi yakoze buli kimu yakikoze. Okay, so kati wakafulumya ennyimba mmeka wetwogerera ngenda kuweza album kyenjagala omanye ennyimba ziringa 20. That's good. Kuliko video mmeka? Kuliko video ndowooza nga 4. Nina video nga 4. Nani akwatira video? Excel Films. Okay. Ye Billionia gwe tuli naye olunaku luno olwaleero tugezaako okuwayamu tumanye ebintu bitambula bitya ate ekintu naawe otegeere kimutambulidde kitya ku saidi ate naawe omuyimbi omulala ali eyo Rising Star omanye nti ebintu oba oli awo si byangu kyoyitamu naye kyayitamu oba kyewayitamu naye kyeyayitamu. Music atambudde Uganda music waffe gwe omulaba oti? Music wa Uganda alimu ebirungi n'ebibi. Yasooka ku birungi nti abawagizi batuwagidde. Abawagizi tetuyinza kwekwasa kintu kyonna batuwadde support. Batuwagidde batulaze omukwano nti omuyimbi obeera nga oyimba bulungi baku appreciatinga. Okitegeera nti ekitalo emabega luli eri nti support yali nga ntono. Okitegeera naye kati support weeri kasito oyimbe ekintu bakyagala bannayuganda bakuwa support. Yesebo ekibi nti music wa Uganda alimu enkokola nnyingi. Okusookera ddala mu bakulu naffe abato bennyini. Okitegeera nti music we yatuuka nti osanga DJ ng'akumanyi. Okitegeera nga mumanyiganye bamugaa nti mwana wa taata nsaba kunkolerawo kinebo kiti natakikolera. Nosanga MC muganda nsaba kunnangirako ku show yange natakikola. Okitegeera nekirala nti disrespect okweyisaamu amaaso kintu kikyalimu nnyo. Okitegeera ezzalawo lingi blood music wa Uganda ajjudde ebintu bingi. Okitegeera wonna kati sente ogenda ku presenta otomuwadde sente kuba luyimba lwo abamu bakikola for the love of music industry ya Uganda naye abasinga obungi nti money wata wali sente nekita emikisa gy'abaana bangi nti omwana osanga yabadde twali tufuna music omulungi naye abaana bali eyo bangi music waabwe bamuziise music waabwe tebalina ngeri gye basobola kutuuka ku mpewo. Okitegeera so senga tebagulayo emitwatwa ne bawelkaminga buli omu tuyinza okufuna music ow'enjawulo nga mulungi. So birungi kiggwe byofunye mu music? Ntandika butandisi kubifuna cause lugondo lwange lutandika butandisi. So far tuyinza okwebaza Katonda nti nina fan base, nina support okuva eri abantu banjagala, abantu bansupportinga nti fikemsi tunda funa obudde nkulamuze okukina ekifo nkulaga obunene bwakyo nti olaba ngamba nti ngatereka show yange wano kitegeeza nti
nsuubira abantu kujja okunjagala kumpagira bafaani bange banaba basobodde ekyo kikoleka nti nayimirire nengamba no let me give my funds kisho kuzamu babadde bamesinga bukyanga covid akolaki agwo badde sikolako kintu kyanjawulo bwekiti yo menyerayo abayimbi nga bataano gwe boolaba abakikubye mu Uganda olwaleero nga muziki waabwe mulungi. Abayimbi ndowooza amala omuyimbi bamuyita Eddie Kenzo oyo menta wange Eddie Kenzo yasinza okinkolera mu Uganda. Njakuddako omuyimbi gwe bayita Fik Famaika, njakuddako omuyimbi gwe bayita Palaso, Spice Dana, Shiba, man, they are doing great work abantu abo. So I respect them. Abantu babulire nno music tumenyereyo ku nnyimba abantu naddala ze basinga okutegeera obulungi ye abaffe breakthrough yo yali ki abantu bonna ba recognizing nti ono ye Billionia. Alaba nze mwana wattu nagenda mu studio yanjagala okwebaza producer Dr. Fizo yampa omukisa nankolera oluyimba from nowhere anampa oluyimba pakati lwekyantambulira akanyimba nyingi n'abantu basinga okuntegeererako basinga ne banjagala for that negoma ne banyumirwa kyenyimba esebo omusaala bakimanyi nti yagulawo buli kimu. Uma gy'oli Uma sinakugendayo lwaki Uma erimu ebizibu bingi ebizibu ebyo bikyabonyabonya ne bakulu baffe bakamiliyoni abakitandikawo kakati ate nze omwana atanana crossinga Kampala akitegeera ndaba nga sikinnitaaga mu kaseera kano. music ono yenna gwe weewandiikira of course topulaninzeeyo ku writers tuli mu nteekateeka ninayo oluyimba lwendi mukola ne Yaledi nina muganda wange ya connecting ku Yaledi ye luli mu studio esa yona nalijja kuba luggwa ku music ono ogasseeko ki ekirala ng'oggyeko n'ekyokwewandiikira abayimbi abasinga ennaku zino kati bayize ebivuga gwe ku music ki kyoyongeddeko? Music ndowooza inspiring abantu bavubuka bannange tomwana ali yegomba okukolayo kashinga Billionia ekitegeera omwana ngo yeta okolako nkoze neko ne producers ab'amaanyi abaana gye baliyo nga bagala kukolako ne producer ab'amaanyi ekitegeera bagala kukolako producer ab'amaanyi ndowooza ne kibeera nga kitambula bwe kityo. So events kigwe z'okolako oba oyimba mu bivulusho bikaali bwe bityo byokka? Mbeerayo kinjagala omanye nti ngezaako kyensobola nemanya nti waliyo eshe Masaka kangende waliyo eshe Ntinda kangende Ntinda nkuuka nengendayo nga webeera ntolina kubeera wamu naye amanyi agasinga obungi nti naye nga hadde muno mu Entebbe basically nga ndagala manye nti nikesi kiba kigaanye mba nsobola okubaako wentandikira. Okwambala oyambala ani akwambaza mu butuufu ate yagy'oyambadde sigitegedde? Of course eno yina okutwala nga superstar weno so yina okulabika ng'omuyimbi. I'm not a superstar naye nyina okukyeteekamu nti I'm a superstar mu Entebbe so kitegeeza nti fikisenga nze nga nyambadde bubi naye oyinza okusobola okumpa interview eno kitegeeza muganda wange so dress code kintu kikulu nnyo ku opportunities nga zino nti when we do it nga ndi smart nawe kiba kikola bulungi. Biri mufumbo? Nedda siri mufumbo. Nteeseteesedde emyaka tegigenda kuwubira akawero kansoke nkole music nfune hit yange then tubiraba nga bikomyewo ebyo nga kiwedde. Ndaba weesaze black and white yekka ze colors zo fashion designer watu basazeyo mu ngeri eri simple ese tubagadde nnyo kwambala bidi kishega kuba olunaku lwaffe tugenda okwogerako mu maaso awo lujja esebo naye nga colors ki ezisinga okukolera? purple
Lwaki? Njagala nnyo nganze omuntu. Ate emmere kyekuwoomera? Muceere n'amatooke nga kuliko ekinyeebwa mu kinnyanja ekisiike. Singa tomanya singa onooba ovudde mu music industry oba kale singa onooba okuze mu industry muno oyagala Biiru ajjukire nga muyimbi atya, oyagala kujjukirwa otya? Omuyimbi eyalemera ku kirooto kye. Singa Mukama nyama n'ekikola ajja kuba blessed nti ekirooto kyange yakituukirira. Naye singa sikikola njagala abantu bajjuke nti Billionia yakola ki? Yakola kiyakola. Naye nga kimmanyi Mukama agenda kikola. Mukama asobola nno okusuulako ogufo n'akuwa obuyinza bwonna mu Uganda muno n'ofuuka w'amaanyi. Singa oba oweereddwa obuyinza obwo ki ky'osobola okutaasa ku bimu ku bigaanye mu industry yaffe wano? Gwe ki ky'osooka okutaasa? Copyright esobola okukola mu Uganda naye abatufuga bennyini bakola ki? Bagiremesezza. Oyogedde kuwuma kitegeera nti bo bakulu baffe bali mu kulya buli ki nsimbi. Kitegeera so ate nga nange naye badde nfuna ku ki kwezo ssente. Kitegeera because kati nze bwe natuuka nyina music asobola okuwuliriza mu mmotoka y'omuntu. Naye kimanyi nti omuntu asobola okufuna music wange ku bwereere. Kitegeera tetuganye kale social media yajja naye omuntu asobola okubeera nga afuna kyajjayo nekibeera nga kimutaasanga nnyo omuyimbi. Tubuulire ku show ya Easter egenda okubeera wano. Aya basi kakati ojja kusonyiwa muganda mbadde just nina kyentereezaamu katono. Neeyanziza Fiki omukisa gw'empadde okwogera ku show ya Easter. Ekyo eno ngitumye Easter mood. Sunday eno Agenda kubeera Lwakuna. Easter mood. Easter mood. So sheeyo ngenda kubeera nga mukaaga ku Lwokuna lwa wiiki ejja. Lwa weekend gye tutandise kuba of course Lwokuna ekimu kiri kiriya ndowooza olaba kifo kirungi, abayimbi bangi, enteekateeka nnungi, mikwano gyange bangi beetegefu okujja ku sheeno kugamba njeesunze era ntwala guno sente mmeka ku mmeka okuyingira kugenda kubeera 15,000 emmeeza egenda kubeera ya 10,000. Kitegera muganda abantu bameka? Bataano. Abantu tujja kuma ku bantu 6. So finally enkya tujja kuba tufulumiza program ya Entebbe wenaabeera. Tuluddewo reason being tushakola tables mmeka eziguliddwa. Kitegera naye nga njagala otola guno mukisa okuyita abaguzi bange mwenna, baganda bange mwenna, mikwano gyange mwenna mujje mumpagire. Mbasaba mujje mumpagire ku Lwokuna lwa wiiki eno lwena kubeera ennaku z'omwezi 6 Lwokuna omwezi ogwokuna nga tuyingira mu Easter. Nze abayingiza Easter ensonga kingambye nti ngitumye Easter mood. Yesebo kati stage yeeriwa yeena eri wano. Tugenda kukola nkole amatala tugenda gateekako obuteesi, so buli kimu tugenda kuba tukisetinga busetinze. Kale naffe wano nga Fiki Media tukwagaliza birungi byereere okikuba okyali. Amiina. Era njagala otwala guno omukisa okulamusa ku producer wange Pal. Omwami oli atudde wali omu ku bapoliisa bange bankubira ebigoma egipaalo. Era mwebaza okuba nti bebamu ku bapoliisa abankutteko nti Billionia nolimba tulufulumye tulutale bwe tuti. Bapoliisa bangi Zepa, Cipro, Fizo bangi nnyo Bawa, abantu bangi abankubidde ebigoma. Yaman. Okay. So nga tufundikira music wo omuwagizi wa musangawa. Music osobola okugenda ku social media, Facebook nkozesa Nick Billionia. Nick oteeko NICK, then Billionia noteeko BILLIONIA.
Nick Billionia oba nfuna bulungi ku TikTok nkozesa Billionia Music BILLIONIA then noteka kigambo music 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 oba nfuna bulungi Twitter kyekimu WhatsApp number yange eri 0702 45 32 45 oba nfuna bulungi. Oyina management? Of course nja ndowooza kanshitwale bwe nti sirina management nenyina omuntu ankwasaganyizaako nga kyali wange era ntwala guno mukisa okwebaza manager Jude amuyita manager kuba abikola kitegeera mwebaza manager Jude webale nnyo mukama akumpeera omukisa webale kumbeererawo manager Jude na buli kino muyina mukwano gwange ina ayimiridde okolange neshebeerawo abagizi bange bonna abagezaako okubeera nga bakwasaganya kini ebeere successful mbeebaza nnyo mwebali eddala sijja kubaswaza nja kuyimbanga ebizimba eggwanga nja kuyimba ebirungi kyekyo tuyimba live siddi of course lukuba ku lukuba biro osobola okuyimba live muganda ye tewali kyasoboka mu Uganda bajje bakakase mujje ku lunaku mutegeere Billionia yaani era njagala otwala omukisa okwebaza nannyini bbaali eno mukulu Lwasa okumpa omukisa entekera okimanyi Lwasa abantu bamanyi Lwasa owe Masaka nene tulinayo Lwasa bamuyita Lwasa nannyini bbaali eno mukulu Lwasa namutuukirira era nebaza omukulu njagala yantusa omugagga oba byonna bya access mukulu Lwasa ne bantusawo omukulu Lwasa nanga muleke akole era ku lwokuna lunaku lwange esebo okujjako ng'oyina obugambo bw'otusiibuza naye nze njala kwerekereza oyinza okugamba y'akagambo eri ba artists abali eyo abakyali ku level k'oli okuba nti okyali rising star ekintu kino kyenkana otandika kitandike neyanziza nnyo neyanzeege kiyinza okuga abaganda bange abatandika nga nze atandika just tulina kubeera focused olina okwagala kyokola because nze si bwe nti bwe nayi nti sooteeka show naye nekkirizamu ne mbagana ne ngamba no ngina okukola show kitegeera era show yange yasooka abantu bege ne bampagira ekyo nekimbeera nekimbeerawo ne ngamba buli mwaka ngina okukola show lwakuba nti kyomukisa obubi nti ku lunaku lwa gundi olunaku lwa covid embeera ya covid bwe yajja buli kimu kyayinooneka kitegeera naye kati essaawa zino twaddamu mukama yatuyamba n'atuggulirawo netuddamu buto katutandise bwe tuti yamani era kimanyi ndi ku show zange zisembayo mu Entebbe ogambe nesheringa ngaesiibula Entebbe nti bye Entebbe so roddewa nkulusinge amaanyi mangi ng'oteekamu ng'oli owantu tosobola teeka maanyi mu bifo bisatu either you have to choose nalina okukyuzinga Entebbe ne Kampala nsookerewa so nengamba nonganza omuntu kasooke nsookere gye banzaala neeba eri nfuniddeyo obuzibu nsobola okukola ki okudda eno niye kasooke nsookere eno ewaka gye banzaala then maye nkulosingewa Entebbe so tusookedde wano era ndowooza ndi ku show yange esembayo mu Entebbe nsaba Mukama nkwatireko neyo gye ŋŋenda bitambule bulungi kuba nina ekirooto nange njagala nkoleko ku Freedom City wanewa sobola okunyumirwa esebo but otherwise biki byokola bwoba toli mu music nze ebintu bingi ni musajja ayiriba kitegera nebadde omanyi ofiika omulimu gwenkola togumanyi naye nze bwolaba nsitula amatooke mu katale neetikka mmere naye mala okwetikka emmere yange mu matooke era bwensanga amatooke nga njiriba tayinza kugamba nti yenze mbeera byange mbakishabye nga asobola bwabeera okitegeera naye nga nfunyeyo omutwalo ange nemuteeka egende mu studio kitegeera so kyekyo muganda wange so show yo abantu bagenda kujja bagenda kuwagira ekyo kyo nkukkiririzaamu n'Entebbe ekuwagidde okumala ebbanga kubanga okuviira ddala nze bwe nakutegeerera ng'abantu bakwagala ab'Entebbe naye kaakati ki
kyobasuubiza omwaka 2023 show ng'ewedde? music mungi ina music mungi yetukolera mu Tower Records, music mungi kinjagala tugenda kubalawo ku sample ku music tulina ko lunaku just go jangu onawotula onyumire endongo kyokyoka kyenyinza okugamba munaatuna ne CD of course teka nyingi ibintu nyingi byanjawulo bitugenda okukola ko lunaku era kibula nkuga nti jangu omuntu w'Entebbe naali eyo because ina abawagizi bangi mu bitundu ebyenjawulo oyinza okuba oli mu Masaka oliwa naye ngaoyagala music wange jangu ng'ennaku z'omwezi 4 ennaku z'omwezi 6 mu Gwokuna olunaku Lwokuna ebisigadde 15 ku mmeka 10 ku meeza. Tokoze VIP nti oba VIP tuzikoze nga mmeeza because tetwagadde tekawo mbena because ekifo kifundo kiraba twagadde tukole VIP nga table yeri ya VIP atasobodde kufuna table akola atya? ajja kufuna tujja muteeka at least tulina nogana kati muganda nti alabye nti shenge okujja babiri twagala mu VIP status naye nga kuba table ate y'abantu 6 tunatetenkanya mu bbanga tukufuna wootuula tewalajja kufikirako lunaku kuliko kiye ku table bingi just tuganikira nti waffe byayagalako netubimuteerako ekyenjagala kyemuteerako oba oyagala pizza oyagala nkoko oyagala kikyoyagala kyonna kyoyagala VIP table weebeera nga oyitegeera weebeera ekijja okubeera muganda wange ebitera okubeerawo Biiru mutandika sholet abantu bazze bukyali ne mutandika sholet abantu ne bava mu show bonna nga beesooze lwaki mukola ensobi ne baproducer bange ba MC timu yange yonna nkwataganye nayo show egenda kubeera successful egenda kutakira mu budde ogenda kunyumirwa endongo mu budde mukiira nange nja kukiira 11 kufuna wootuula nsirike gwokerewe anze kwendi kale kasita abantu basuubiza bivudde mu kamwako kennyini awo wennyini sigenda kubanga nsukkawo Biiru njagala muleke agende ateeketeeke show ye ate mujje mumuwagire ku lunaku Olwokuna ennaku z'omwezi nga 6 omwezi guno gwennyini wiiki eno yennyini gye tulimu wano ku Rwasa bayisewo batya Good Life Bar wano Entebbe Road ku Bitaala eno yebayita ababiri kati bayita ababiri kyekyalo kyekibuga ye tawuni kale mbagaliza ekiseera ekirungi nga mulaba Fik Media subscribe like comment share abantu bano nagamba at the end of the day sijja koowa kukyogera nti nze mbanoonya yonna gye baba bali mbabaleetere mubawagire mubasupportinge kuba nze mbakkiririzaamu nti nga bwe muwagira bali bemugamba abakikubedda bano nabo singa mubawa sapoti yemu gye muwa bali ate bano oyinza n'okwesanga bayise ne kubali bemutende nnyo kubanga talenti bagiina ate nze nzikiriza nti bali kye bakola nabano basobola okukikola nga bwe nkugambye oba oli awo n'okukola ki n'okubasingako ate era kati gwe mugigi omupya bali mubawagidde emyaka mingi nnyo bano nabo muwagireko wakiri emyaka nga 5 kuba kati Omuyimbi X bwobanga omuwagidde emyaka 2 oba 25 gyamaze mu ndongo muno ng'ategese show wa ng'oyingira lwaki Biiru bw'aba ategeseeyo kashow nga kano kenkugambye lwaki tojja n'omuwagira ate n'otulana mu VIP wadde embeera si nnungi naye oga nti Biiru muyimbi wange kamuwagire kubanga nze nkimanyi bannayuganda ssente muziina mulya ssente so omuyimbi ng'ono bw'abanga alina akantu kategese oba n'embeera yonna endala kati manager oyinza okuba ng'oli eyo jangu talenti yino giteekemu ssente n'embeera endala zonna tusobola okubawagira oyinza okuba ng'olina advice ennungi oyinza okuba oli eyo oludde mu ndongo oyina amagezi agasobola okuyambako Billionia okubanga yeeyongerayo maaso mu industry gwe tokutte mu nsawo naye ate amagezi ago g'omuwadde nkiwa singa anaagagoberera ate gajja mukolera ssente nnyingi nnyo ezisinga nze n'ezange ebiri gye naaba muwadde ku olwo kale nsaba abantu bano we mbaleeta tokoma bukomi
kunakuwala mboozi gy'abanyumiza naffe oba kusanyuka mu mboozi ye nga bw'aba atunyumiriza wabula funamu ekyokuyiga ate mu supporting nze kyensinga okubeera nga njagala ankulu oli ye manager invite soko je manager invite njagala abantu abayise enteekateeka nga weyimiridde bantu banyone ku nteekateeka ebisinga waawo tunamulaba kati kali tusanyusa okusinkana siwo yesewo nange nsanyusa obasinkana tuyanjulire senyo nga maka gemanya nkolanga omutegesi w'ekivulu kyaffe kino event organizer kigenda okuwaawo nga 4 nga 6 ogwokuna nkozemu ensobi ojja kuba olunaku lwakuna oli Thursday mpita okusingira ddala mpita abantu baffe abawagizi bonna abali ebule n'ebweya tumanyi wa n'ebitundu ebinanyeewo na wa yonna abawagizi baffe abawula music waffe mujje tuwagire Billionia wa Rasagul Life Bar. Yesebo kati tuyanziza nnyo tweyanziga takumira mpeera abankumire Ssaabasajja Kabaka awangaali.